aya ekigudde ku NIRA ampuliriza ogenda kubeera ng'okyewulirirako olyoka okakasa Uganda weekutte ekkubo lyekutte buli muntu agenda kubeera nga alajana. Kaakati nno nga sinaba kutuuse akatambi kano entandikwa yaako nkusaba okalabe ng'oli weka kalimu okwetaaga omuntu omukulu omwana omuto mujjeewo tusumulule olabe ensi weetuuse tukomewo ku NIRA. Ekyo kimalaya. Dayeri. Baby mpulidde. Wala mpulidde. Gaziya. Kusasula Gaziya. Wala inedda. Gaziya. Tochikola wala. Gaziya. Wala tochikola. Sonyi wankwegayiridde. Sonyi wagenda kusakira nzi kwata kunzi ondesa abana bange. Olwo nzi kutuluma bakazi. Kozesa kondomu. Kozesa kondomu. Ani yakulagira kozesa kondomu? Nakugamba nkukuwana naye bwe ndikukwata ndikuyisa bubi. Bwe ndikukwata ngoyina ndikuyisa bubi. Kale baby nsonyi wangu. Gaziya amaguru. Gaziya amaguru, Gaziya amaguru. Gaziya. Nsonyi wa baby. Gaziya. Yongera Gaziya. Nsonyi wa baby. Okusonyi wanga ozemu Gaziya wanika amaguru. Nakugamba bwe ndikukwata ndikuyisa bubi ndi muzibu nnyo ku bulamu bwange. Oyagala kundisa abana bange bato. Juzi nakozesa 10,000 ku nziku. Omukazi nangana kunantaka yali akwese ne baruwa yange okubankeberera. Nga bagala kuntikka. Ne mugulire 10,000. Kaakati mukwano gwange ampuliriza Uganda weetuuse bannayuganda bangi baasalawo okubeera nga bali nnyonnyonyi bagende ebweru beeryemu bweri ng'ekyokola tewali kubanga asiika obulamu tassa mukono era munnange ng'omuntu anoonyeza ekigulira magala eddiba talina kubeera ng'atula. Kaakati ne wetwogerera mukwano gwange ampuliriza ebigambo bikutte wansi ne waggulu ebikwatagana ku ndagamuntu NIRA efuuse NIRA. Kati wulira ngenda kuba nkuwa akatambi kennyini ebigambo byewulireko naye video sooka ogimpera ekigalo ampuliriza tambula ne Haji Mutya omusomi w'edduwa oli ku mukutu gwa AKTV ogw'omuntu wa wansi omukutu ogw'enkyukakyuka mu mbeera y'emu mukwano gwange ampuliriza. Kaakati nno ebigambo si birungi ebigambo si biwoomu ebikwatagana ne NIRA amawulire gamaze okubeera nga gavayo nga gakakasa omuntu atalina ndangamuntu nkadde wuliriza ate nga ne bw'oba ogiina njagala okitegeere naye kansuka nkujje mu firimu eno oba mu documentary eno waliwo omusajja Comrade munaffe eyogeredde documentary eno bangi mwebuuza yajogeredde ate kakati nkuteddeko akatundu katono nnyo ke yayogeredde okawulire osooka omanye nti omusajja bamunoonya era agenda okumulabako bamutaddeko ne ssente ngenda kubeera nga nzikubuulira lwakukola ki lwakugera firimu ya President Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kyannaku ebigambo yayogedde byemuzaalidde akabasa. VJ Mulemeyati Kabaka Sudes owakabi atali Illuminati twolekedde struggle ebyaliwo byetugenda okulaba. National Geographic documentary films bebakulembedde abagenda okutuusaako akoolwaliro twolekedde ebyaliwo mu struggle ya Bobi Wine oba omukulembeze wa National Unity Platform People's President His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu eyawangula akalulu ka 2021 obukakafu bonna tubuzinze gwataaliwo ate kkaanya bulungi tugenda kuba tuwekkaanya wano. Chairman Robert Kalero mwana w'embwa omukuba n'abyabufuzi abakyasinze okuyirawo bannayuganda omubiri kukonyeeko nnyo n'abannayuganda mwenna abakyalemedde ku struggle mbakakasa muli ku kituufu temuvaako. Wano nga bagamba mu 1986 oluvannyuma lw'emmundu okusekebbuka General Kaguta Museveni yakwata obuyinza mu nsi emu mu buvanjuba bwa Africa eyitibwa Uganda. Wabula oluvannyuma lw'emyaka 35 abannayuganda baagala nkyukakyuka wabula ye n'agezaako kumweŋŋanga akikola ku lwa nsonga Museveni tali ready kuta buyinza. Twolekedde Kampala Uganda tugenda kuba tulaba ebyo ebyaliwo mu struggle bakolekeza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze wa National Unity Platform. Wabula Uganda kigambibwa zezimu ku nsi ezitafunangako omukulembeze wa kalulu bw'okwata olutambi n'oluzaayo mu 1962 Uganda bwefunira obwetwaze bwayo. Sir Edward Muteesa yafuga emyaka gyali ena gyokka kubanga yajja mu ntebe mu mwaka gwa 1962 wabula mu 1966 eyali prime minister we abaaliwo mu mujjukira tufuna ekikwa ekisooka ekisiraani nga president wa Uganda asookedde ddala okujja n'akalulu oluvannyuma lw'okugobako abazungu akubibwa yafuga emyaka gyali ena wabula Obote afuga okuva mu mwaka gwa 1966 mpaka mu mwaka gwa 1971 omu ku basajja be abaali ab'oku lusegere Idi Amin Dada yamuwamba buwambi mu 1971
wabula wayitawo emyaka nga 8 1979 ne Idi Amin Dada president wa Uganda owokusatu naye nakubibwa bwakubibwa ne wajjawo military commission akakiiko nga kekafuga ne basooka bateekawo omusajja Yusuf Kironde Lule n'akwatamu ne bamuggyako ne bateekako Binaayisa ne bamuggyako Paulo Muwanga eyali akulira akakiiko military commission n'akikwatamu wabula yali vice president we yali Museveni ono bajja bagamba nti Bobi Wine people's president keka sinema documentary gyetugenda okulaba nako olwaleero wabula kigambibwa oluvannyuma lw'akalulu ka 8 Obote awangula Museveni agamba takkiriza byavudde mu kulonda wano nga bagamba omu ku basajja abali successful abayimbi myaka 32 Bobi Wine. Kakati nno mukwano gwange mpuliriza oyo comrade munaffe Vijje eyogeredde akatambi ako aka president the people's president documentary eyawangula omwaka 2023 yanya mu video mfilimu zonna akendo eza documentary okwetola ensi yonna. Kakati aliira ku nsiko abasajja baagala jembwa nyonyole ebigambo bino kyabadde ategeeza. Kakati no munanga mpuliriza amawulire agakwata ku Ndaga Muntu si malungi. Munnayuganda wenna gy'oli njagala okimanyi nti Ndaga Muntu yo baagiteekako eggwako mwaka guno gwennyini wenna gy'oli. Kakati nga bwe beweddeko olina okubeera nga ogirinuwalinga kyokka nga tekisinga okubeera nga kikwewunyisa n'abaana abato abaakazaalibwa mu Uganda kimaze okubeera nga kirangirirwa balina okufuna Ndaga Muntu kyokka nga gye buba ne gye bulaga amawanga amalala gonna abaana bato babeera naze IDs kubanga bakadde baabwe babeera babafaako babeera babalinako obuvunaanyizibwa era abaana abo babeera na IDs za masomero aba primary aba college aba secondary bwe bityo. Naye kakati kimaze okubeera nga kikakasibwa oba mwana muto baby oba yatannagenda ku ssomero oba agenze ku ssomero abasajja bagambye muyina okubeera nga bonna mubawandiisa babategeere bulungi nnyo okuva nga bakyali bato. Wazaalibwawa ani akuzaala okuliddewa. Kakati naawe alina Ndaga Muntu ng'ogirina obanga yakugwako togenda kuddamu kufuna Ndaga Muntu mpya ng'enkadde togireese. Kakati nno maziga meereere kwekabira kasooke kuba ebigambo bino obiwulire munnanga mpuliriza oyinza okugamba nti byange naye nga mukwano gwange nagamba nkuleetera bireetere kyannaku. Obaka njala bugenderi mwenna bannayuganda najja nenkola statement abane baga omuyo akyayogedde ekigambo kyo nakyogera okulwa nti na information ne history gwenkola naye lwakuba nti nsirika wetwogerera essaawa zino kino mujja kiraba Yoseeri mwali mwebuzizaako lwaki Yoseeri abaana bonna ba student abatalina in fact embeera entuufu buli student yenna nga tonaweza myaka 18 mu Uganda nga bwe kibadde luli rights zo zonna zibeera na muzadde identification address byonna bikola ku gwe omwana ng'omwo bikola ku muzadde paka ngoweza myaka 18 era abaana bonna ku ssomero bafunanga school identifications oba ku university oba ku primary oba ku secondary oba ku college bafuna identifications. Mubadde mukimanyi lwaki Yoseeri yagamba nti abaana bano batandika okufuna Ndaga Muntu kandi okuvire ku ntono. Yoseeri buli lunaku ayingiza Abanyarwanda abalundi abaruti aba Ethiopia n'abateeka mu bitundu birala byonna by'eggwanga. Kati mu process y'okugamba abaana okweregistaringa bakubira mu akwata ejjinja limu alikubisa ebinyonyi bibiri akikola atya bwagamba omwana omuregistering afune Ndaga Muntu buli mwana oyo aregisteringibwa bakozesa nene namba ye okugirigistaringamu Omunyarwanda Omu-Ethiopia oba Omu-Eritrea era amanya g'omuzadde omukazi oba omusajja ge bakozesa ku Mu-Eritrea oba Omu-Ethiopia oli. Do you copy that? Ebintu biwulira muwuza muwulira comedy nkiddamu mwe mwate mwebuuza lwaki balemeddeko olumwana baddira information y'omwana ono teenager gye bakozesa okuwa abagwira ne babawa identification ne bafuna abazadde mukitegedde omwana ono
bwe bamusaba nti baagala kufuna nini namba ya maama ne taata omwana bamufuna identification bana yafuna nini namba baddira details z'omwana ono zonna zebawa abantu bali bonna abagwira ku mugiro yafuna amanya ga taata w'omwana n'agamba mu omwana ne gye bamuzaala yonna yonna n'abakolera mu system kati manyize byange saagala kubaga nti gundi yagombye ekigambo gundi nga tekiriiwo olwo musajja mu Eritrea bangi nnyo Eritrea aba Ethiopia balina national identification za Uganda era nga bagenda kulonda nga bannayuganda bakyagenda mu maaso n'okubonaabona n'okubeera nga mukwano gwange mpuliriza banoonya ekigulira magala eddiba bangi basalawo okubeera nga bali nnyonyonyi bagende bakube ekyeyo naddala eyo mu mawanga g'Abawarabu naye ekisinga okubeera nga kikwewunyisa obanga kyennyamiza abasajja bana babatwala be bantu bennyini abali mu kintu mu gavumenti naye nkugambye ne babeera tebalina gye babatwala nga contracts tebazirina ebweru wa Uganda tekigaana abasajja bano kujja ku bantu kubajjako ssente bannayuganda kaakati nno yabukedde olunaku olwaliro nga bannayuganda abawereyo mu 100 bamaze okubeera nga beekumamu ogutaaka ne balumba offices eza Middle East mwenna muzimanyizi wali emuyenga Hill kaakati nno bano nga tebasalikako musale bagambye kabeerwale kabe katonda tebava nga tebabaddiza ssente zaabwe kubanga bano bamaze ebbanga mbu nga baasasula naye abasajja nga ssente baazirya ate ne batabatwala kaakati nno embeera yeeyo abasajja abasinga okubeera nga batwala bannayuganda ebweru abasajja balina okubeera nga batulabirira gavumenti erina okubeera nga etufunira emirimu kaakati nno munnange ate yenyaga bannayuganda kyannaku sooka obiwulire obyerabireko bano be bavubuka abeekumyemu ogutaaka ne balumba ofiisi za kampuni ya Middle East Consultants emuyenga nga baagala kusasulwa ssente zaabwe bano bagamba bagibwako ssente ziri eyo mu bukadde nga basuubiziddwa emirimu ebweru w'eggwanga ekitakolebwa tumaze emyaka ebiri tubanja visa tubanja ssente emirimu batugamba nti wegiriyo kuba abamu twatunda n'ebintu abamu batubanja kati nange ndi wano ndina police bondi bamanja Middle East mwatutunze ebyaffe nze mwatunze ekibanja ekiriko amalaalo ga mmange miliyoni 4 nenzireeta wano naye zonna ziweddewo kati nsula ku street abavubuka bano babadde basoba mu 100 bazze bakutta amasuuka ne bulangiti nga bagamba bwe batasasulwa bakusula wano tugenda kusulawo paka banazituwa oba mwaka oba mwezi bulangiti twazirese era twasuzeewo wano ndabira wano tunuma twasuza tulize ssente nga tebakajja n'ekyego sitwakiridde n'ekyemisana sitwakiridde weekweka fine bw'ojja wano twandikwataganye n'ompa ssente oba okuba amasasi nemanya nfiiridde ssente zange nze netikka amanda mbonyebonye obwedda poliisi weeri ng'ebatangira okukola effujjo ku woofiisi zino abavubuka bano bavudde mu buli kitundu kya ggwanga so I give some loan for promotion but since 6 months kakati mukwano gwange mpuliriza nga bwe nkunyonyodde nti omusajja vijje komuledi munnaffe eyogedde akatambi ka President Robert Yagulanyi Ssentamu Mitembo aliira ku nsiko anoonyezebwa n'agamba nja kuleeta akatambi mu bigambo bye yennyini ng'akuwa ensonga eno oba oli awo osooka omanya nti ebigambo si bituufu manya nti ebigambo si birungi eri omusajja ono wadde nga kyeyogeredde ampuliriza tosobola kubeera ng'okibuusa amaaso kyabaddewo kyokka kisinga okubeera nga kikwewunyisa eyazannya sineema eno oba yakola documentary eno takwatibwa nga kweyadde okubuuzibwa lwaki yagikola kyokka kisinga okubeera nga kikwewunyisa ate yagyogeredde n'agivunula mu lulimi Oluganda ate nga basajja gwe banoonya kakati ebigambo byamuddugalidde dda naye nga kikwewunyisa oyinza okwebuuza omusajja ono ye yazizza gwaki ng'ate eyakola documentary eno tebamunyegako kyokka ng'ate yagyogeredde yafuuse kiso kya mbuzi ekirekerera eyasse nekitunulira omubaazi kansooke nkuwa omusajja ono mu bigambo bibambi kyannaku nnyo ng'alaajana era bw'obanga olina gy'oli ng'osobola okubeera ng'omusajja ono omuyamba nkusaba omuyambe era mu mbeera yemu ne dereva yavuga pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo mujjukira ng'anoonyezebwa naye takisi yamuggyibwako musajja takyalina mulimu aliira ku nsi kubanga olina gy'oli eyo ng'olina takisi gy'oyagala okubeera nga onoonya dereva omusajja yavuga pulezidenti waffe ebiseera biri byabali ng'anoonyezebwa anoonya mulimu abasajja bamuggyako takisi olw'okuba nti yavuga pulezidenti waffe nga ensonga za struggle zino
zizenga tezindeka mabega nga nawo zitambuliramu ndi munankyukakyuka kaakati era abantu abasinga bawulira nnyo ku maloboozi gange ge nakoledda mu kalulu ka 2021 agaali geyayongera okwanika ebikolwa ebitali birungi ebya pulezidenti atutwala kati n'okuteebolebwako eddembe ly'obuntu ebyo byonna tunajja nga mbyanika so nenkubiriza abantu okuba nga bawagira Mr. Robert Kyagulanyi Ssentamu n'olw'ensonga eyo eddoboozi lyange teribadde nnyo ppya mu bintu bya struggle kyandeetera okulowooza nti oba oli awo yensonga lwaki Secretary General mu bavijje bonna yagamba nti kanoonye ku muunu ono tulabe nga ate ateekawo embeera era bwanti weyankubira akasimu aba yakakavaako wayita ebbanga ttono ne vijje Junior n'aginkubira ne Junior n'ankubira kati bagende wa Junior eyo Junior musajja si muntu nnyo wagundi musajja mutiitiizi mumanyi era n'alayika okuba nga abagamba siriiwo naye nga yaliyo ku kyuzi n'abagaa siriiwo atidde olwo agamba nti nno binangwa nkoto yesebo era nga firimu yennyini we yayogera kuba firimu eyo fe twali tugitandika waliwo sitole eyawandiikibwako ng'egamba nti oba wakukompiitinga mu 7 oba omuvuganya oba mulwanisa kikole at your own risk bwegamba ne firimu yennyini era wetandikira awo kasitole ako bakaleeta twakasoma twakavunulira abantu aba documentary eyo abagikola bakakootinga ne bakateekako nti bwoba wakuvuganya mu 7 yes oba okumulwanisa yenna avaayo okumulwanisa yakawandiika kikole naye on your own risk yo nga yo documentary already enyanjula yayo tekyabatiisa mmwe abaali bagenda ogivuunula mu Luganda n'ogyogerera akantu ako kakooti ako kituufu kati kajjukiza weka kujjukiza kyolwanagana nakyo obwamu okutya naye tusigala tugenda mu maaso kubanga Kyagulanyi yatugamba tugende kyonna kyonna ekijja tulumba so tuli bamalirivu bannankyukakyuka bino ebintu si byakusaaga ekyaddala tuwuliriza mu Kyagulanyi kyatugamba era twewaayo ku lw'enkyukakyuka kaakati Luisi Lubongo yakuyita ampita Junior naye ankubira essimu aŋŋamba nti nze omulimu sijja gusobola naye genda onkiikirire abantu bawe kye balina okufuna mwe kyali ategeeza kubaffe aboogerera firimu tulina olulimi lwe tukootinga mu firimu either nga lubi nnyo oba nga luvoola nnyo n'ogamba awo wekanaatuukaako eddoboozi nja ddisala ku mikisa abantu baleme kawulira by'oyagadde bawulire era obibawulisisa n'obivunula so Junior Matovu Mary Smart yaŋŋamba bawe kye balina okufuna nga mu kyo kyategeeza sibikako wali kafuufu konna wabula ng'ayagala ovuge mulambalo nga documentary bagikoze abantu wetuba tugibawa mu butuufu mugivunulayo n'ogimaleyo era nange munange byonna ebyokusoma ebikanga byonna ebyayogerwa twabirekamu nga bwe byali ne mubyogerera osanga embeera y'okutunoonya okukozesa obubi social media oba evaawo nti tetubiseeko wensuubira okubanga obuzibu buviira ddala abo osanga singa twagibikkirira ebimu ne tubyeditinga ne tubitema naye ate omulamwa gwandivuddeyo omulamwa ate tegwandivuddeyo ate nekyagulanyi yanditunyiigidde nga mwalibadde mumuliddemu olukwe alowooze nti twalya twaguliriddwa ne bwabanze ŋŋamba nti mwaliddemu olukwe ate information gyenjagala etuuke ku bantu abatuzoganya ate mmwe mugibikkiridde mugireesemu obuzibu kakati ate lwaki sigamba nti mwalya obutereevu so twagira mu kifaananyi nga tetulidde era abantu twalina okuba kakati Lubongo yakuyita ne vijje Junior naye ateekamu amaanyi lumba noga nti kama mbaya kiba kibe olumba mugikolera ludda wa tugikolera ku kitebe kwennyini ekyomukulu osimbula ova ewu ogenda kakati nva wano
wentuuka ku kitebe nasooka kugula bintu bya people power ngaki kubanga nze nali neraliikiridde kuba nze emmotoka yange emmotoka zenvuga zibaako ogundi mabega sitiika eya people power nze nteekako embeera yonna nti oyo muunu kati oyo muunu yayitaawo nzanye okusinga okubeera nze nvuga oyo muunu muntu w'abantu kakati era nagenda nempakinga ku kitebe wennyini wabweru nga ne sitiika kweri nti yevijje muunu azze okugyogerera yoyo nengula ebyambalo bya people power kubanze muli mu mutwe nali nkimanyi nti time obudde buyinza okunkerera nga bubi ne bandya nga nakafulumayo ku kitebe. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkozesa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabaani nenkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya naye nga sula mu kyoto kino nenkusembera edduwa nenkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nantegeeza eri abaana Adamu nkozesa nkofu ku kyoto kuno namala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja gabanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Ajimiti nga banyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde okufuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku namba 0752 87 15 15